Olwaleero okuleetedde emigaso egisukka mu 10 egy'omwoyo omutukuvu. Yo badde okimanyi nti Yesu yagenda mu ggulu nga buli omu amulaba taliwo wano. Yesu yalinnya mu ggulu n'agenda nga buli omu amulaba bw'ati. Abayigirizwa be ne bamutula n'abuulirayo ne basigala nga basamaaliridde. Malayika n'ababuuza, mwe basajja be musamalirira ki wano? Nga bwe mulabye ng'agenda bw'atyo bagenda okukomawo. Yesu yagenda atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, naye yagamba abayigirizwa be nga tannaba kugenda nti nno sigenda kubaleka nga bamulekwa, ngenda kubalekera omwoyo omutukuvu, ngenda kusindika omwoyo omutukuvu. So Mukama waffe yagenda, omwoyo omutukuvu yaliwo kati. So olwaleero nkuleetedde emigaso egisukka mu 10 egy'omwoyo omutukuvu buli mwana wa Katonda alina gye wandyetaaze okumanya. Ki ekyaleeta omwoyo omutukuvu? Ngenda babikuyitira mu mangu nnyo ddala. Ekisooka ddala omulimu gw'omwoyo omutukuvu ogusooka, omwoyo omutukuvu yawa omwoyo obulamu. Yokaana 6:63 awo. The Holy Spirit gives life to your spirit. Jjukira oli mwoyo nange ndi mwoyo. Naye emyoyo gyaffe gyali mifu nga tunaba kukkiriza Mukama waffe Yesu. Bayibuli nga beegera mu kitabo kya Efeso 2:1 that in the past you were spiritually dead because of your sins. In the past you were spiritually dead because of your sins. Titwali bafu mu nsi ey'omwoyo. Omwoyo gyaffe gyali mifu. Emyoyo gyaffe gyali miki? Mifu. Mpaka that was BC before Christ. Nga tunaba kukkiriza Mukama waffe Yesu. Kitegeeza nti omwoyo gwo gwali mufu. Then after Christ, Yesu bwe yayingirawo n'akuwa omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu nawo omwoyo obulamu. Tegotegera ekintu kimu. Omwoyo omutukuvu okumufuna Mukama waffe yamusindika kubanga yatugamba nti ngenda eri kitange nengenda kubasindikira. Omwoyo omutukuvu is the helper. I will send you the helper and is the Holy Spirit. Kyokubiri, omwoyo omutukuvu yatuyamba mu kutubikkulira. Tomanyi ani akuloga, tomanyi mukwano mubi, tomanyi musajja mutuufu wa kufumbirwa, nga buli kintu kyonna tomanyi. Omwoyo omutukuvu yakubikkulira. Aliviringa buli kintu kyonna mu nsi ey'omwoyo teri byama. Teri byama mwoyo omutukuvu, teri byama. Omwoyo omutukuvu asobola n'okubikkulira omuze omubi mukwano gwo gwakola. Osobola okumusabira. So okubikkulira pasita wa, so okubikkulira ekkanisa yonna. Omwoyo omutukuvu yatubikkulira. Atuyamba nnyo okuba ng'abikkula ebyenjawulo. So omwoyo omutukuvu atukolera nnyo ku mulimu gw'okubikkula. Singa omwoyo omutukuvu takubikkulira mukwano gwange osobola okutomera. Omwoyo omutukuvu yasobola n'okubikkulira nga bagenda kukufera. N'ote ekirooto n'otegeera nti bali mwagala kunfera. Oyabeera omwoyo omutukuvu. N'oweebaka n'akulaga abakuloga. Omwoyo omutukuvu. So omwoyo omutukuvu abikkula ebintu bingi nnyo. N'ebyewa Katonda tosobola kutegeera Mukama kyakwagaza okuggyako ng'olina omwoyo omutukuvu. Bayibuli egamba bakulembera omwoyo omutukuvu be baana ba Katonda. Omwoyo omutukuvu akulembera atya? Ng'akulaga direction, akulaga amagenda, akulaga ky'olina okubeera n'omulimu gw'olina okumukolera mu kaseera ki? Ng'omulimu gumu gw'omwoyo omutukuvu. Omulimu omulala ogw'omwoyo omutukuvu atuyigiriza okusaba. Bayibuli egera mu kitabo ky'Abaruumi essula 8:26 egamba the Holy Spirit helps us in our weaknesses. He intercedes for us, for we don't know how to pray. Mukama yeebazibwe nti omutukuvu atubeera mu bunafu bwaffe, ayeegayirira mu maaso ga Katonda ku lwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Lwaki omwoyo omutukuvu atuyambako mu kusaba? Kubanga jjukira tulina okusaba nga tusabira mu kwagala kwa Katonda. Olina okusaba ng'osabira mu kwagala kwa Katonda nga Mukama waffe Yesu bwe yatusomesa nti musabe kyoyagala kikolebwe mu nsi nga bwe kikolebwa wa mu ggulu. Katonda ategeera oti ebyo mu ggulu nga togendangayo. Omwoyo omutukuvu yekka yabimanyi. Kati bw'oba onaasaba obulungi omwoyo omutukuvu yalina okuba nga yakuvuga. That's why omwoyo omutukuvu atuwayo ne ku nnimi endala so that tusobole. Bw'oba osaba mu nnimi, Bayibuli egamba omwoyo we y'aba asaba, si gwe nga gwe. Omwoyo w'aba asaba. So omwoyo wayingira in line with the Holy Spirit. Ninaso communicating obulungi ne Katonda kubanga omwoyo omutukuvu yamanyi Katonda kyayagala. Omwoyo omutukuvu akeberwa omwoyo wa Katonda then n'asaba in line ekyo Katonda ky'abayagala. Tosobola kufuna effective prayer unless ng'osaba wamu n'omwoyo omutukuvu kubanga ffe tuli banafu ng'abaana b'abantu. Tusabira mu selfish desires zaffe n'omutukuvu atuyamba ekyo Katonda kyatwagaliza okuba nga kivaayo nga tusaba tuyita mwoyo omutukuvu. Omulimu ogwokuna ogw'omwoyo omutukuvu nga omulimu ogwokusatu, omwoyo omutukuvu atuyigiriza okusaba. Omulimu omulala omwoyo omutukuvu gw'alina okwegayirira maaso ga Katonda ku lulwo ne ku lwange. Omwoyo omutukuvu ye yeegayirira. Kyandikwa kye kimu mu Baruumi 8:26 nti omwoyo omutukuvu atubeera mu bunafu bwaffe. He intercedes on our behalf. Yeegayirira maaso ga Katonda ku lulwo. Ensobi zo negayirira Katonda ate ne mu kwegayirira alina okubala. Lwaki omwoyo omutukuvu yeegayirira maaso ga Katonda ku lwaffe? Tufuna kugamba ekirungi okuba ng'osabira omwoyo omutukuvu naye oba weegayirira Katonda, weegayirira ng'ogoberera omwoyo omutukuvu. Olw'ensonga nti omwoyo omutukuvu y'amanyi Katonda kyayagala. Omuntu bw'agenda okwegayirira omuntu ng'amumanyi, amanyi ebigambo ebituufu eby'okukozesa. Kati
Omwoyo Omutukuvu ensonga lwaki emwegayirizibwa ffe omukulu kubanga amanyi engeri gy'asobola okupuliringa mu keesi zaffe maaso ga Katonda. Ffe ebigambo byaffe tebiyinza kusobola. Oyinza okugezaako kujustifying ensobi zo maaso ga Katonda nokanga not accepted. Naye Omwoyo Omutukuvu ye amanyi engeri gy'akwatamu omwoyo wa Mukama. Omwoyo Omutukuvu intercedinga on our behalf kubanga atambulira mu layini ya Katonda. So kiba kyanguwa nnyo Omutukuvu abanga yeegayirira. So kikulu nnyo mwana wa Katonda okubanga osaba ng'osabira mu layini ey'Omwoyo Omutukuvu ng'ovugibwa Omwoyo Omutukuvu ng'ate otegeera kye bayita Omwoyo Omutukuvu. Nakugambye mukwano gwange tegeera ekintu kimu. Mukama waffe Yesu yafa n'azuukira n'agenda mu ggulu n'atuuka ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda nga Bayibuli bw'esomesa. Eyo gye yayima n'asindika Omwoyo Omutukuvu. Mwina amanyi bingi ekyahapeninga on the Pentecost day. Abayigiriza yabagamba temuva mu kisenge ekya waggulu. Yabagamba mu Acts 1:8. Nabagamba but you shall receive power when the Holy Spirit comes on you and shall be my witnesses in Jerusalem, Judea and all the parts of the world. Titemugezaako kuva mu kisenge ekya waggulu mpaka nga mufunye Omwoyo Omutukuvu. Bwana bakako mujja kufuna amaanyi mulyoke mbeera abajulirwa bange mu Yerusalemu, Judea n'enkomekero y'ensi eno yonna. So Yesu yasindika abayigirizwa be nti mugende mubuulire enjiri. Yabagamba no, don't go and represent me unless you receive the Holy Spirit. Okitegeera mwana wange. So bw'obanga tonnaba kufuna Mwoyo Mutukuvu, obanga tolina maanyi ga Mwoyo Mutukuvu tosobola kukolera bingi Katonda. Olunaku Omwoyo Mutukuvu lwatuuka abantu 3,000 baalokoka mu lunaku olwo lumu. So tebandirokosa of course nga Omwoyo Mutukuvu teyaliwo. So kirungi nnyo obanga ogenda okukola omulimu gwa Katonda n'obanga okulemberwa Omwoyo Omutukuvu. Wa mugaso nnyo n'okusinga bolowooza. So most of the people bagina walinga Omwoyo Mutukuvu, they only talk about Jesus. Tebastudize Omwoyo Mutukuvu, tebastudize engeri gye balina kukolaganamu naye, emirimu gye bagyerabira. Onegerekitinga Omwoyo Mutukuvu oba onegerekitinze Yesu kennyini. Kubanga yagamba oyitagenda kwogera bibye nga ye Omwoyo Mutukuvu, agenda kwogera byafuna okuva eri Yesu. Nagambye Yesu yasindika Omwoyo Mutukuvu. Yabagamba ngenda eri kitange, ngenda kumusaba abaweeyo omuyambi omulala, the helper. Nze kennyini ngenda musindika. Yesu kenyini asindika omuki Omwoyo Mutukuvu. Jukira yamukola ki yamusindika. So Omwoyo Mutukuvu awulira okuva eri Yesu. Yesu afuna kuva eri kitaawe, Omwoyo Mutukuvu n'afuna okuva eri Yesu, Mutukuvu n'akutuusako. If you don't know how to deal with the Holy Spirit, tosobola kufuna Yesu. Kitegeera olwaliro kitegeere bulungi nnyo mukwano gwange. Puliriza bulungi. Listen. Omwoyo Mutukuvu atakweta Yesu togenda kumulaba. Obadde okimanyi ekyo? Omwoyo Mutukuvu atakweta Yesu togenda kumulaba. Omwoyo Mutukuvu yalina okumukuleetera. Oba tamuleese togenda kumulaba. Kubanga yagamba Yesu yatugamba nti Omwoyo Mutukuvu agenda kuwitinesinga ku ye. Agenda kwogera ku ye. Omwoyo Mutukuvu tayogera bibye nga ye, ayogera bya Yesu. Omulimu namba 5 Omwoyo Mutukuvu gwalina. Omwoyo Mutukuvu ye musomesa waffe. Omwoyo Mutukuvu ye musomesa wo. Yesu yagamba abayigirizwa be nti nina bingi by'obagamba naye temusobola bitegeera kati. Nagamba naye oyo Omwoyo Mutukuvu bw'alijja alibayigiriza byonna n'okubajjukiza bye mbayigiriza. Yokaana 14:26 wewatyawo. Omwoyo Mutukuvu bw'alijja alibayigiriza byonna. Waliwo ebintu Yesu bali agenda okuyigiriza abayigirizwa be nenga tebasobola kubibeyalinga. Olaba yabagamba ngenda okufa ngenda ku musalaba. Nga wulya Mukama waffe tosobola kufa. Mukama waffe tosobola kufa. Nabagamba okay, nabingi by'obagamba naye temusobola bibeyalinga for now. But when the Holy Spirit comes, he will teach you everything and will remind you. So Omwoyo Mutukuvu ye musomesa waffe. Oba toyina Omwoyo Mutukuvu tosobola kutegeera Bayibuli. Osobola okusoma byosoma story n'ozitegeera Yesu ne bamukomerera naye Omwoyo Mutukuvu oba tomuyina. Jjukira nagambye abikkula. Oba toyina Omwoyo Mutukuvu tosobola kutegeera kigambo kya Katonda. Oba toyina Omwoyo Mutukuvu kiyinza n'okuzibwa li okujjukira ekigambo kya Katonda w'okyetaagira. Omwoyo Mutukuvu yakujjukiza, ayinza n'okukuwa ebyawandiikibwa mu kirooto. Abasinga bafuna ebyawandiikibwa mu kirooto n'abitambuliramu n'abyambaza amaanyi n'oba ng'osobola okufuna results ng'omwana wa Katonda. So kitegeera okuva leero nti Omwoyo Mutukuvu ye musomesa wo asinga. Era oba eyina ekyo ky'otategedde buuza Omwoyo Mutukuvu. Omwoyo Mutukuvu kino nga sikimanyi ajja kuyigiriza. Weebuze mweyigiriza okolagana n'Omwoyo Mutukuvu ab'emikwano. Bw'oba okolagana n'Omwoyo Mutukuvu kolagana nenga akolagana n'omuntu munno nga oyinza okolagana n'omuntu yenna. Omwoyo Mutukuvu is not a foreigner, is not a what. Mutuukire ng'Omwoyo Mutukuvu omugamba Omwoyo Mutukuvu kino kitagala okutegeeza kwewunya. How amazing the Holy Spirit is. Omwoyo Mutukuvu mulungi nnyo anyuma. Mukwana asinga emikwano. Oyo bw'omufuna n'omunyweza bw'oti. Oba tosoboka. So Omwoyo Mutukuvu mumwekwate kitegeere mukwano gwange. Nga bwe yagala Yesu yagala nnyo Omwoyo Mutukuvu. Mukwano gwe yagala nnyo Omwoyo Mutukuvu mwekwate. Oyo agenda kukubuulira byonna byagala okumanya ku Yesu. Yesu kyakwagaza ky'olina okukola na buli kintu kyonna Omwoyo Mutukuvu kubanga agenda kubafuna orders okuva ewa Yesu. Omulimu omulala gw'Omwoyo Mutukuvu, Omwoyo Mutukuvu yatuzaala obujja, the new birth. Omwoyo Mutukuvu yatuzaala bujja.
tukira mukama waffe Yesu yagamba tekisobokerako ddala omuntu okuyingira bwakabaka bwa Katonda okujjako ng'azaaliddwa omulundi ogwokubiri. Ani akikola ekyo? Ye Mwoyo Omutukuvu mukwano gwange. Mwoyo Omutukuvu yakuzaala buto n'ozaalibwa obujja n'akukyusa n'akuza mu kifaananyi kya Katonda mwakwagala. Ogwo omulimu okolebwa ki? Mwoyo Omutukuvu mukwano gwange. So oba tolina Mwoyo Omutukuvu tekisobokerako ddala kuyingira bwakabaka bwa Katonda kubanga togenda kuzaalibwa bujja. So Omwoyo Omutukuvu omwetaaga mukwano gwange kuba yagenda okukuyamba okubanga ozaalibwa obujja. Ekirala eyo Yokaana 3:3 tekisobokerako ddala kukola ki? Kuyingira bwakabaka okujja ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Waliwo omusajja Nicodemus yabuuza kisoboka kitya nyinza kudda mu lubuto lwa mama wange ne nkomawo? Mukama waffe bulungi yeebazibwe. So si bwe kityo bwe kirina okuba. Omwoyo Omutukuvu yaddamu n'akuzaala bujja. Namba 7, Omwoyo Omutukuvu yatta ebikolwa by'emibiri gyaffe. Ebikolwa ebibi eby'emibiri gyaffe Mukama by'atayagala. Waliwo ebintu bitasobola kwerekereza nga ggwe. Omwoyo Omutukuvu ya breakinga enjegere ezo, strongholds ezo ne soul ties ezikumira ku kibi ekyo ekiremeddewo. Omwoyo Omutukuvu yakikola. Babiri ogera mu kitabo ky'Abaluumi essula 12 olwokubiri egamba, do not conform to the patterns of this world but be transformed by the renewing of your mind. Temufaananyizibwa ng'emirembe gino naye mukyusibwenga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Do not conform to the patterns of this world. Ani akikola ekyo? Omwoyo Omutukuvu yatuyamba okuba nga atutuninga okutuuza ku channel za Katonda. Jjukira ffenna twajjula ebintu by'ensi. N'Omwoyo Omutukuvu yatransforming obwongo bwaffe kubanga ya revealinga yagenda ng'aba ng'akyusa n'okukyusa n'okuza mu kifaananyi kya Katonda kyakwagalamu. Omwoyo Omutukuvu. So mukwano gwange ebikola ebibi byonna by'olina ekibi kikulemeddeko tolina maanyi gakiwangula. Omwoyo Omutukuvu ya breaking enjegere ezo ezikusibye wakati wo n'ekibi ekyo. So Omutukuvu mukwano gwange omwetaaga. Oba tomuyina mukwano gwange manya nti ekibi kigenda kukulemerako, ogenda kutawana buli kaso ogenda kubanga ojja weenenya maaso ga Katonda naye ng'ekibi tekigenda kukutuka. In other words, ogenda kujjanga maaso ga Katonda ng'omugamba Mukama nayenze nabbi newuli but you never be born again. Tolizaalibwa mulundi gwakubiri. Omuntu azaaliddwa omulundi ogwokubiri akola U-turn. Akola U-turn n'aleka ebibi bye wano n'atandika okutambula ng'agoberera Katonda. Yes, of course, oba okyatambula mu kkubo ery'ekibi manya oli prodigal son. The Lord is calling you back. Kitegeere oli prodigal son naye Mukama akola ki? Akuyita okomewo eka oleme okutambulira mu bintu byebimu. Obanga otambulira mu bintu byebimu ng'ate walokoka, manya mukwano gwange obulokole bwe walokoka situbutegeera bulungi. Obulokole kuba kukyusibwa, kuba kuzaalibwa bujja. Nga buli mu Yokaana 3:3 tekisobokerako ddala. Okujja ng'ozaaliddwa bujja mukwano gwange. Ng'omaze okuleka ebikolwa ebibi naye ng'etosobola bikola ku lulwo. Era abantu abawulira ebigambo bineeno abatalina Mwoyo Omutukuvu abatatambula naye tebayinza kutegeera, bagamba kyabuntu okwonoona nedda mukwano gwange. Oba olina Omwoyo Omutukuvu akuyambako n'akuwa amaanyi agatali ga buntu n'osobola okutambula mu butuukirivu n'obutukuvu Mukama Katonda waffe bw'atwagaza. Towerabira Bayibuli egamba mu butuukirivu bw'onayima okunywezebwanga. Isaaya 5:14. Yes. Butuukirivu bw'onayima okunywezebwanga onaabeeranga wala n'okujogibwa kw'omulabe Sitaani. Mu butuukirivu bw'onayima okunywezebwanga onaabeeranga wala n'okujogibwa kw'omulabe Sitaani. Lwaki? Kubanga oba otambulira mu butuukirivu n'obutukuvu. Ogenda kikola otya nga tolina Mwoyo Omutukuvu? Tugere ku point namba 8. Omwoyo Omutukuvu yawa ekigambo kya Katonda obulamu. Okitegedde? Omwoyo Omutukuvu yawa ekigambo kya Katonda obulamu. Babuli ogera mu Ebbulaniya 4:12, ekigambo kya Katonda kiramu ate era kikozi. God's word is alive and working, it is sharper than double-edged sword. Kisinga ekitala eky'obwogi obubiri. Ekigambo kya Katonda kiramu and of course kikozi, kitambula kikola. Nani yakiwa obulamu? Ye Mwoyo Omutukuvu. Manyi lwaki? Si buli omu akootinga ekigambo kya Katonda nti akifuna mu results. Osobola okootinga Bayibuli mpaka bw'okutuka wali n'ofa ng'okootinga ekigambo kya Katonda. Lwaki? Tewali bulamu. Jjukira Bayibuli egamba ennyukuta etta omwoyo aleeta obulamu. Osobola okusoma ekigambo kya Katonda n'osoma Bayibuli eno n'etakola lwa nsonga tewali Mwoyo Omutukuvu awa kigambo kya Katonda eky'obulamu. Ekigambo kya Katonda bulamu, era Yesu yagamba nti ebigambo bino bye mbagamba bulamu. Kubanga Yesu yalajjuziddwa Omwoyo Omutukuvu. Mwenna mukimanyi bulungi bwe baali bamubatiza Omwoyo wa Mukama yamukkako n'alyoka agenda mu ddungu gy'amala ennaku 4 ng'asiiba. So Omwoyo Omutukuvu aba tawadde ekigambo kya Katonda bulamu ky'osoma tekisobola kukola. Ekigambo kya Katonda kiramu ate era kikozi, naye Omwoyo Omutukuvu yaakitinga ku kigambo kya Katonda. Omwoyo Omutukuvu aba tawuliriza ekigambo kya Katonda waba takitaddeeko bulamu tekisobola kukola mukwano gwange. Kubanga ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini naye kirina okuba nga kiramu ng'ate era kikozi. Wadde example nti si buli omu akootinga Bayibuli asobola okufunamu amaanyi agali mu kigambo ekyo. Naye omuntu yajjula Omwoyo Omutukuvu
bwaliviringibwa ekigambo kya Katonda ekyo omutukuvu n'akikkako n'akiwa obulamu kisobola okukola impact mu bulamu bwo mukwano gwange. Omugaso namba 9 ogw'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu yatusiiringa ng'abaana ba Katonda. Yesu yatusasula n'omutukuvu yasiiringa payment eyo Yesu gye yasasula. Nga bonna asasula ekintu bali ne bakisiiringa. So ogwo mulimu gwa mwoyo omutukuvu okusiiringa ekyo Yesu kye yasasulira n'obeera ng'osiiringiddwa mpaka olunaku luli Bible kye beeyogera mu kitabo ky'Abefeso Esosoko 13 that in him we are marked with the seal of the Holy Spirit. In him we are marked with the seal of the Holy Spirit. Nti muje twamaakingibwa ne seal ey'omwoyo omutukuvu. So mukwano gwe omwana wa Katonda yakkiriza Mukama waffe Yesu oliko mark ya Katonda era osiiringiddwa. Yesu yasasula, he made a down payment nga bonna agenda n'osasula ku kintu then omwoyo omutukuvu n'asiiringa mpaka ku lunaku luli. So omutukuvu yakusiiringa mukwano gwange. Yes, nga n'ekisemberayo ddala omwoyo omutukuvu yakuleetera Yesu. Singa bonna bagambye nga ntandika video eno nti omwoyo omutukuvu aba takuleetedde Yesu togenda kumulaba. Omutukuvu yatuleetera ani? Yesu. Gwe okulaba ku Yesu mukwano gwange. Kulaba ku maanyi ga Katonda. Communicatinga naye, okutambulira wamu naye, okussa ekimu naye, okutuula munda mu ggwe, omutukuvu yalina okumukuleetera. Nga bonna bagambye ntegera okubajjukiza Yesu yabeera n'abayigirizwa be n'abagamba nti ngenda genderi kitange mbasindikire omwoyo omutukuvu. Ti bwe sigenda omwoyo omutukuvu tagenda kujja kubanga yali mu ye nga tasobola kubayingiramu bonna 12 ng'ali mu ye. Nabo ngenderi kitange ejo ngenda okubeera waggulu eyo nsindike omwoyo omutukuvu ku buli muntu yenna. So kubanga omwoyo tegubaako na limit. Singa kale mbadde soba sindikira omwoyo wange wano. Naye siri Katonda. So nina omwoyo munda muze tegusobola kuvaamu guli trapped. Those are the limitations of man. N'omwoyo wa Katonda tegusobola kubeera trapped. So yagenda mu ggulu n'asindika omwoyo we eri abantu bonna. So omwoyo omutukuvu aba takuleetedde Yesu tolina ngeri gy'ogenda kumulaba. Tobeerabira jjukira oli yeekaalu ya Katonda n'omwoyo omutukuvu atula mu ggwe n'akola emirimu gya Katonda. So oyagala kulaba Yesu weetaaga omwoyo omutukuvu. Kyobulaba ekkanisa eyasooka wakkirizanga Yesu ekyaddako kusangako mikono ne bagamba receive the Holy Spirit. Awo nula abantu bonna nga boogera mu nnimi nga bajjuziddwa omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ge maanyi ga Katonda. Omwoyo omutukuvu yamenya ebikoligo. Omwoyo omutukuvu yakola buli mulimu gwonna. Tetuli bamulekwa abaana ba Katonda, tetuli bamulekwa abalokole. Tulina omwoyo omutukuvu nga maama waffe ye muzadde waffe. Oba tulina omwoyo omutukuvu olinga mulekwa ogenda kweraliikirira ensi eno buli kimu kigenda kukulema. So weetaaga omwoyo omutukuvu mukwano gwange. Bw'obanga wakkiriza Yesu olina omwoyo omutukuvu. Obanga oli mwana wa Katonda tambula ng'ogoberera omwoyo omutukuvu. Bayibuli egamba tambulira mu mwoyo oleme okutuukiriza okwagala okwegomba kw'omubiri gwo. Walk in the spirit so that you don't fulfill the lust of what? Your flesh. Tambulira mu mwoyo oleme okufulfillinga okwagala kw'omubiri gwo. Ate era the true children of God are those who are led by the Holy Spirit, and I hope you are led by the Holy Spirit. So mukwano gwange tandika okutambula n'omwoyo omutukuvu bulungi. Omutukuvu muyise nga mukwano gwo. Yogera naye buli kaseera ayagala okukuyamba, ayagala nnyo kubanga kye kyamusindisa. Bw'omuneglectinga abeera wali ng'asinda. Bayibuli egamba do not grieve the Holy Spirit. Ebibi by'okola bimenya omwoyo omutukuvu, bimuleetera okubeera ng'asinda munda mu ggwe mu eyo yeekaalu. Yagulibwa omusaayi, yagulibwa ebbeeyi, yagulibwa obulamu bwa Katonda. So tokkiriza omwoyo omutukuvu kubeera ng'asinda, beera n'enkolagana entuufu n'omwoyo omutukuvu. Mubanga olinayo omugaso omulala gw'omwoyo omutukuvu gwesikonyeeko mukwano gwange, gutere mu comment section tugenda kuba tuguyigirako. Kubanga ndabira ku Facebook, jago kitege tulina YouTube channel abagiyita nayo The Chosen Generation. Osobola okugendayo n'osubscribe nga n'okona kadde ojja kufuna content mangu nnyo. Kakomaawo ebirungi bigwa byokya naba nkoma omulundi omulala. Mulinnya erya Yesu mbeere bulungi. Mweraba.